kitegerekese bana berimbise mwambuleera naye ng'ebibavaamu biva mu kaabuyonjo obanga mwerimbika mwambuleera naye ng'ate akabonero ke bandi bawadde kandibadde toyireti. Full-figure avuddeyo nate era ku nsonga za King Shiba alabudde Mukunja ebiki ebiyinza okuvaamu singa agezaako n'amuzza. Kale Full-figure endowooza yeyo njagala naawe ompe comment yo naawe ompe endowooza yo okusinziira ku Full-figure alabudde Mukunja agambye kodi za King Shiba obuzibu bugenda kuba bukujjire waka kabe kasinge oyinza n'okufiirwa omwana. Bigambo bya Full-figure agenda kuba amukuwa maaso. Kale liking video eno ate tusobole okuba nga tutambulira haddala wamu nkujjukiza era ne nkwebaza weebale kubanga otambula naffe each and every the other day wasalawo kubanga ffe tukuwa amawulire agasinga. Awamu n'ekyo nkujjukiza subscribinga gwe wenna ayagala okuba nga weeyunga butereevu family yaffe ate tusobole nga otubanga tutambulira ddala wamu. Wonderboy UG Full-figure avuddeyo ku nsonga nate era ez'Omukunja Taseera era nga ababiri bano balina ebigambo byawawanyisiganyizza because Full-figure yavuddeyo n'agamba nti Mukunja kaseera abenga yeesonyiira ddala King Shiba kitwale nti ayina n'abantu be abatasobola kubanga babeera naye, so bw'abanga yasalawo kubanga abeera naye n'abanga yamuyisa mu mbeera gye yamuyisaamu nga yamuzze mu biraba ke kaseera abenga amuta. Full-figure amulabudde nti bingi nnyo byayinza okufiirwa singa aba alemedde ku King Shiba waffe. Wamu n'ekyo Mukunja n'amwanukula era nga Mukunja ye amugambye Full-figure byonna osobola bikola naye obubaka bwo onja butwala but Mukunja akyakutte wansi ne waggulu akyakutte wansi ne waggulu. Olunaku lw'ejjo Hajati yasomye edduwa ebyavudde mu dduwa tetunaba kubanga tubiraba but of course it is a process eyeetaaga okubanga tukiwa time nga we mwongera oba nga we twongera okubanga tusaba Mukama Katonda abenga embeera agituusiza ddala. Mukunja Taseera yanukudde Full-figure naye eddakiika eno yennyini njagala kubanga mbakuwa ate tusobole okubanga tweyongerayo. Mukunja Taseera ne Full-figure King Shiba byo bikyalanda. Mwali kulumako ennyindo muganda wange Mukunja kulolo kubanga olina vidizi mu mutwe tikitegeeza nti oli mwana muto. Shiba ffe tumulabidde ebbanga nti omumanyi tosobola mutwala wakaawo mu baana bo bwakusalyako omwana omutwe gwe kennyini bwali kulumako amatu. Nkiddamu Shiba mulalu emaati so emirimu gye wakola mirungi fine good and well wakola weebale naye kiba kibi nnyo okwoza n'oyanika mu ttaka era nga kati wekiri oyoza n'oyanika mu ttaka amaanyi go n'abantu abayiwawo omubiri abakuyambako balumwa olw'ensonga nti kyebasuubira si kyebafunye. Naawe kennyini oluma okusinza gye wamujja amabwa ge yalina enkovu ze yalina olaba nga si kyofunye. Abo tebasobola kubateeza endwadde za bwavu oyimuka Mukama n'akuyimusa ofuna abakulwana ofuna abakwogerako akumanyi n'atakumanyi akwogerako naye effutwa obukyalina obujja n'emberebezi endwadde za bwavu twazimanyira. Mukunja okozesa ignorance okoze emisango bagiringa 3 oba 2 oba 4 trespass akuwawaabira so ate nga gwe kenyini weewatteko obujulizi nga gwe weerikodinga ekinneewunyisa gwe kenyini weerikodinga weewaako obujulizi which is nti biri mu public. Naye mmwe Calvin Kayanja afaaki ne principal ekimuvumisa principal buli lunaku kiba ki? Kale mbuliramu katini awo wansi golowooza ki because omusajja ono yeefunyiridde ebiseera ebisinga avaayo principal n'amuyisaamu eggaali era hopefully tugenda kumunonyako very soon atubuulire ddala lwaki kayina ne principal because buli kiseera buli lunaku kati yavuddeyo anaamwambalira era n'agamba nti omuntu yekka asobola okuba nga ayongerayo eggwanga lino mu maaso omuntu oyo bamuyita Honorable Muhammad Nsereko Kampala MP era nga yagambye nti yekka yalina ebisobozi okuba nga atwala eggwanga lino maaso. Atonyonedde agamba nti mujja kukkiriza mujja kugaana wabula aba NUP abatusiba kiwaani. Saagala kubimwogerera kamukuwe ate tujja kuba tweyongera omulundi ogenda okuba nga aguddako. Tetwasazeewo dda omukulembeze waffe pulezidenti addako ye Honorable Nsereko Muhammad akabonero kaffe bwongo. President yani basebo ne bannyabo
Nsereko Muhammad akabonero ki Bwongo kati ku status teka ko Bwongo postinga Bwongo ku profile Bwongo omukulembeze waffe Bwongo era ke kabonero ke fenga abavubuka abatakiririza mu politics wa kuvoola wa kwawukanya mawanga wa kuvuma abantu twalonzeewo era nga twagala kwegayirira mukulembeze waffe Honorable Muhammad Nsereko ajja atukulembere atuguse atutwale mu nsi ensuubize kuba tulabanga yalina vision nkugambye ku status teka ko Bwongo postinga Bwongo ye mukulembeze waffe ke kabonero kaffe Bwongo kitegerekese bana berimbise Mwambuleera nenge ebibavaamu biva mu Kabuyonjo ate tugenda na mu Electoral Commission banga mwerimbika Mwambuleera naye nga ate akabonero ke bandi bawadde kandi badde toilet abanupu ebibavaamu nkaddamu positinga Bwongo ku status Bwongo buli wamu wonna Bwongo ye mukulembeze waffe ntegerekese bana berimbise Mwambuleera nga bapostinga biva mu Kabuyonjo tugenda mu Electoral Commission baba wakabonera akatuufu kuba toyinza kuvaamu njawukana ebyobufuzi balwa bazanya byakuyombagana byakuwemula byakwawukanya mawanga akabonero kanupu kandi badde Kabuyonjo Ambuleera tevanga mu bivumo mukozesa bubi akabonero ka Ambuleera Ambuleera tevanga muko njawukana Ambuleera tevanga muko bivundu kuwemula bantu batakiriziganya nammwe nupu mwetaaga kabonero ka toilet era tugenda mu Electoral Commission baba wakabonera akatuufu Kabuyonjo buli posta yo muntu ye no wanupu nga kuliko Kabuyonjo kuba bye bibavaamu muvaamu kuwemula kwawukana mu bantu atakiriza ganya namwe muwemule ebyo tetubikiriza owaffe omukulembeze twamulonze dda era tugenda ku mavivi kumwegayirira ajja atukulembere ng'abavubuka abayinamu ku bwongo mu mitwe Gwe Mukama yamba walayi yamba gawe wayamba abali ekana Mukama gwe neno yamba gwe wayamba abali e Roma Mukama gwe neno yamba ye gwe watasa Yobu omusajja Yobu notasa Danieli gwe wawa empologoma omuli eri notasa Moses nomuwa omugona kuba ne basaleeri notasa Fefe nava nakulabye notasa Saha naye nava mu ntebe nalumba esite gye yasanga ezike eryo lizaakayo ne lyagala limwambule olambola mpola bebi nawe kwata mpola mama kwata mpola bebi nawe kwata mpola singo kimanyi siri fala siringa guli gufala mukwano bambi siri fala siringa guli gufala nagezako n'okuyiga essada nga masada era gwetega nkuba nagezako n'okuyiga bbiya nga ne bubbiya era tebunkuba nenebuuzago ku Fefe amulire gwe kemumu